waliwo olunaku Jairus yakomawo ekiro yajja n'abasajja babiri kuba yanfulumya ku mpaka n'aleka ng'asibyewo. Gwe wali asikaali kweyenju ng'ebyo byonna bibaawo? Yesu ekituufu nze nali asikaali nze nali mbeerawo nga ndabira n'ebisolo ebyali bibeerawo. Baasenguka ssaawa kiro ssaawa zaali 9. Katumuwe ekitiibwa katumusinze oyo eyasengeka ensi era ali emabega wa buli mukwano oguli mu lugero lwa buli kitonde. Oyo ali emabega wa buli kutegeera kuli mabega wa buli kitonde. Oyo yayimirira n'abiteekawo ne biba. Oyo yakwasa omuntu obuyinza obw'okutonda oba obw'okusaanyaawo. Ne waggulu wa byonna yamukuutira akole nga ye ateeketeeke ensi eno nga bwe yagimuwa masakati g'omukwano n'ekisa nga bwe yakikola ku ffe. Olwo ne bimuyambe okumusumba paka bw'alituuka eka. Mu nsi muno tetuyinaamu kifo tuyitamu buyisi lino kkubo. Kiba kya bulyaza amaanyi abantu nga ffe amaanyi gonna ogamalira mu kkubo okusinga eyo gye tulaga gye tuli balubeerera. Ekkubo lino lirimu ebisikiriza bingi ebimenya emitima ebisoomoozwa n'ebirala. Naye nga tukozesa amaanyi n'ekisa bye yatuwa still tusobola okufuula ebisoomoozwa ebinyigiriza omutima ettendo tusobola okubifuula ekyokulwanyisa nate olwo nno ne bituwangusa ekisumuluzo ekirituyingiza mu nju ya kitaffe bwe tutikonkona oluvannyuma lw'olugendo nno ne tutambula alituggulira naye feesi ye eriba etya era emikono gye giribe gitya. Alijanjuliza tugwe mu kafuba tuyozeyoze oba feesi ye erigirako amaziga n'abumbako emikono gye n'agamba nti siggwe mwana wange gwe nasindika era siggwe Metanika Bongo nali mmanyi. So mu kawayiro ke kamu ku MR Live kwe tusinziira okutuusako emboozi zino tewali kitakola makulu kweno channel era views zijja luvannyuma. Bangi abatusekerera mwakiremeddeko kakati mwalabye mwafunye buvyu bubiri kuffe view emu yokka ejuliza ddala obulamu bwaffe era success esooka okuba mu bulamu bwaffe era esembayo okuba mu bulamu bwaffe yeya upload. Buli wetunyika akapeesa ka upload video yaffe neegenda ku MR Live tuba tuwangudde ebya views bijja luvannyuma waddenga era tuyimirira no bakakasa nti nga tuyita mu mboozi zino tulirya amawanga tulifuuka channel etaliyuzibwa era tuliyimirira ku nsonga ne ku mazima ne tuggusa amaloboozi g'abo abalumwa. Weebale kutwagala, weebale tugoberera, weebale twesiga era weebale tufuula bankizo, weebale bisharinga, weebale tuwabula era weebale kuba kitundutundu kweno family egenda ekula buli kadde era efuukira ddala ekyokulabirako eri family endala. Emboozi ya Dan Flavor efuuse emboozi. Lydia Jasmine Akayana oyo none erinnya lyange. Dan Flavor agamba oli mulimba oli mukumpanya. Lydia Jasmine agamba oli mufere. Dan Flavor agamba oli mufere. Amaloboozi mangi gawuliddwa. Awo ne wetujjira ne wetujjira nga tusinziira mu anga ez'enjawulo okutabaaza emboozi eno ani mulimba. Lwaki abantu ab'omuwendo beetekako tags ezibafuula ebirerya ezibafuula batasaanira era ezibafuula batali ba muwendo? Lwaki tubuzaabuzibwa olw'obulyake n'okukkuta ne twerabira nti wano ku nsi si waffe ewaffe walala si wano? Dan Flavor agamba bangi bannamawulire babawadde ssente bava mwene emboozi era akiremerako kimu bibiri nti anti bangi babawadde ssente bannamawulire bava mwene emboozi. Lwaki amaloboozi g'omuntu agamba nti anyigirizibwa oba alumwa tugateeka mu mbeera ey'okulowooza nti talina wagenda kujja bwenkanya kubanga ensi yonna yabalyake? Kiri eri ggwe mwana wa Katonda ali yangoberera okufuuka ow'enjawulo ewatali kulumya muntu yenna tugenda kuwangula era eryo eddembe lyonoonya ogenda kulifuna ng'oyita mu kukola obulungi eri banno. Bingi bitutabukako kale leka bitutabukako mbutamanya naye ekyo ekikutabukako ng'omanyi ogenda kivunaanibwa. Gwe mwana wa Katonda ali eyo ani mulimba mwene emboozi? Bangi bakozeseza ebiti byabwe okunyigiriza abalala.
ngera baseka bakudaala bo balowooza nti ekyo bali kwali kusalawo kwabwe era kufuba kwabwe. Nyongera okujjukiza nti gwe munnabitone munnange, muyimbi munnange, Katonda gwawadde erinnya, gwe celebrity mu kwambala, mu kudesigninga, mu kusiiga ebifaananyi, mu kwogera. Katonda erinnya talikuwadde olw'okuba nti gwe akyasinza obbibala, nedda akuwummulizaako kisaakyo okukola mirimu gye. Lekerawo okudaalira banno. Gwe ng'olabanga banna batalina gye bagenda kujja bwenkanya n'oseka obuseko obukudaala. Lekerawo okubambaatira banno n'ebiwawaatiro by'obulumi n'ennaku. Awo wooli si gwe asooseewo era si gwe agenda ossembawo. Wabula leka oba ekijjukizo nti bwe walingawo olina omunaku gwe wayamba, olina eddoboozi lyo yalumwa liwatuusa, olina akaana ka Katonda ke waliisa, olina ko wakwatako ne kasituka akaali kaganya osituka. Leka ensi ye ekujjukire nti bwe wali awo wooli wali kipande kya nsi ye ekyayoleka eddembe n'ekisa era ekyasikiriza abalala okujja mu nsi yo. Kozesa eddoboozi lyo, yagaza abantu abalala ensi yo, gitumbuule, togikakkanya, naye waggulu wa byonna yagala abantu b'ensi yo. Kubanga luno olubuto kyota afujjirira yeyecca, era aligula amagoloofa, amamotoka n'amanyonyi, aliba ne faamu, amayumba na buli kimu. Tujja kumaliza ffenna tuvunze era tujja bireka ku nsi. Mbadde nsaba ŋŋendekoko wano emboozi eno tujja gyetooloola, naye waggulu wa byonna tugenda kugimaliriza nga bannaffe bangi bakomyewo gye eri abadde bagivuddeko, era nga naye mwana wa Katonda ali yatugoberera oyawudde. Ani mukyamu, ani mutuufu? Okwetonda bakukasuka wala eri omwana w'omuntu ddala wano mu Uganda. Bwe bikutabuka kwa kyova ne weetonda noga bannange sitaani yankema. Kale kozesa ekyo wadde nga tomanyi waafaanana, naye kikozesa tujja kuwuliriza. Twagala tukubireko ko kwe yali asikaali ku nju ya Lydia Jasmine ne Danny Favour gye bakayanira yaleeta obutali bwenkanya wakati waabwe. Atubuulire byatandika bitya, ye kiti kyamanyi lugero kibigatta. Danny Favour yeesibye ku Lydia Jasmine, erinnya terizimbika. Omukyalo ono bambi gwe yeesibyeko amulanga kiweemage. Lwaki ya Lydia agamba Danny si mwenkanya? Kikyamu kyekiri awo, biki ebitagatta? Bano bonna they are big brands. Lwaki baleka embeera eno okujja mu mawulire? Danny ye kuva dda abadde agamba nti system, Babylon system y'abataagaliza, system y'abali b'enkwe, abakalitima yavumbagatidde music industry. Ekyagize akyogera lunya, era lunya teyeridde entama nga akinnyonnyola. Ye n'agamba embeera gy'alimu okunyigirizibwa kwayitamu kwava ku ebyo byennyini. Kaseera mpaawo kagamba amaloboozi gano gayimuse, ye time Katonda gy'aleese twongere otuteeka amatu ku mboozi ye, oba ye time Katonda gy'aleese ababikola bongere okwecekinga. Danny mutuufu oba mukyamu? Katugende tukalugereke Kuwait, tulabe Katonda yatuwa ekisa, tuli mulembe ogudduka 10. Omulembe guno ogudduka 10 tuli nnyonyi nga tetufuddeyo tubadde ntumaliza tutuuse mirembe. Kankubire ku mukulu ono. Omukulu gye baleko ssebo? Kale ssebo, amanya bampita Mechanic Rabongo. Yes, sir. Oba osobola okumpita Rima Sam? Ya, ndi wano ku MR Live. Yes, sir. Wensinzidde wadde ng'era ntumwawo Rabongo Charity Foundation. Yes, sir. MR Live mukutu guno Yes, sir. twagusaba Katonda gutuyambeko okubaako ne betutuukiriza mu nsi. Yes, sir. Bwe twali tukutandika twasiba ennaku ezaasuka 40 era ne tugutukuza. Yes, sir. Ne tusaba Mukama atusaasire obutayitako bulimba bulyake na kuwaayira. Yes, sir. Yes, sir. Wabula mu kisa ekyenjawulo ne tusaba Mukama atuwe naffe atubikeko akasubi tukukozese ng'eddoboozi okwongera okusimba eggwanga lyaffe. Yes, sir. Rakibu, oli side ki? Yes, sir. Oli side ki ssebo? Sasa sirimu ndi Kuwait, sirimu Uganda. Oli Kuwait. Yes, sir. Kakati nambadde nnoonyereza waliwo emboozi gye nkola ya Danny Favour n'omuyimbi Lydia Jasmine. Yes, sir.
abasajja bano abaana bakatonda bano bonna abayimbi bafuna obutakkaanya. Yes sir. Obutakkaanya obuludde nga butambulira mu media oba ku mikutu gy'amawulire. Ng'omu agamba omu mufere, ng'omulala agamba omu yeefulira munne, ng'omulala agamba omu yali agwa eddalu, ng'omulala agamba sigwanga ku ddalu n'ebirala. Yes sir. Bwe nasudde enkeesi zange ne zinsula ku nnamba ye y'essimu, Yes sir. era yampadde ennamba eno yaŋŋambye nti gwe wali asikaali kweyenju ng'ebyo byonna bibaawo. Yes sir, ekituufu nze nali asikaali nze nali mbeerawo nga ndabira n'ebisolo ebyali bibeerawo. Yes sebo. Kosa n'ennyumba ezo n'abaali babeeramu be nasangawo. Wakolerawo bbanga ki? Nakolerawo obudde bwali bwa myezi gyalinga mu 7 kyejawula 7 ne gyali 6 awo 6 gyaji natolera mu 7 awo naviirawo awo. Okay, kitegeeza ebyaliwo byonna obimanyi. Ebyali tewali kyesimanyi, buli kimu kimanyi. Laki buki ekyakujja kweyenju? Ekyanzija kwenyumba era zaali ntalo zaabwe ezo nengera neyanzijawo yali Leader Jasmine yennyini yanzijawo. Atya? Olunaku lwe nasemba okuvaawo awo era Leader Jasmine yennyini yanfulumya ng'alina omusajja gwaze naye ku geeti nga ngamba omusirikale, omusajja yalina muleeya. Oluvannyuma lw'entalo ezo okubaawo ebyannyumba bakayana wetona era awo nasemba okubeerawo nanfulumya n'angamba genda. Yakufulumya n'agamba genda? Yes sir. Mu bufunze yaggoba? Mu bufunze era kyekimu yangoba kuba yanfulumya ku mpaka n'aleka ng'asibiddemu ebisolo by'omusajja tebirina kyakulya, mulimu embwa, mulimu enkoko, mulimu embuzi, byonna n'abisibiramu. Tugende empola. Yes sir. Obutakkaanya buno golooza bwava ku ki? Obutakkaanya obwo obutakkaanya obwo mpozi nga mbadde nsaba onzikirize nkubulye nga we nawe byali n'okutandikira ddala we nasooka okugirawo. Tovaayo. Kakati Dan Favour yankubira essimu eyamuwa enamba yange yali Mama Nisha. Bamwita Teddy Mama Nisha. Nisaawa zino ali gu Saudi Arabia naye taliyo mu Uganda. Kakati Dan Favour yamuwa enamba yange. Dan Favour nga namugamba nina omwana ayagala okukola osegeera. Kati namuwa enamba yange. Dan Favour nampa omulimu kwe kundeetawo awo. Owulira sebo? Yes sebo. Weyandeeta awo ku nnyumba eyo n'aŋŋamba ogenda beera wano ng'olabirira ebisolo ebyo, olabirira enkoko ezo n'embuzi ezo, waliwo n'embwa 2 n'embaata. Kakati twetwabeera awo n'aŋŋamba waliwo ababeerawo n'abaali babeerawo saabasangawo, baali bagenze kuba waliwo omusajja ng'alina mukazi we ne famire ye nga baali bavudde London. Kojja wa Ibra nkyayogera naye naawe sinkyalina namba zaabwe zaavaamu nagireka nagitunda nga ngenda va Uganda. Kakati wenabeera awo obudde ne bwebwaziba ne bakomawo baali bagenze kucakala kuba ogwayo gwali kwa kucakala kuba ennyumba eyo Dan Favour ennyumba eyo yali ennyumba si ya Dan Favour naye yali agipangisa kati naye ng'agifudde nga bizinesi nga yagifuula Airbnb. Era mwalimu ebintu binga mulimu buli kimu ennyumba eri furnished. Sobola abali bava ewenu nga baze ku vacation tebalina kintu kyonna kye baleeta yadde okujja nakyo nti basule ku baatuuka beebakanga bwe basi abagenda kucakala bakoma. Era oyo Teddy eyanfunira omulimu ogwo ye yali nga abafumbira emmere. Awulira ssebo? Kakati mbeera nabo ebbanga lyatwala obudde kati obatuuka okuvaawo Dan Favour yennyini yaddamu n'akwira n'aŋŋamba ayagala kujja kunda ofcourse era yajjanga n'abeera nga nambulambulako n'akwira n'aŋŋamba Rakibu njagala kujja kwogeramuko naawe era bwe yajja obudde bwatuuka n'ajja bwe yajja n'aŋŋamba bano bagenda kuvaawo. Owulira ssebo? Bagenda kuvaawo badde ebweru kuba baali bazze ku vacation naye waliwo omupangisa omulala gwe nafunye. Naye ono muyimbi Leader Jasmine omumanyi konze Leader Jasmine muwulira muyimbi mumanyi nti muyimbi naye kale siga nti nalimbaddeko naye n'aŋŋamba kati okuva n'olwaleero kimanyi nti ogenda okuddamu kubeera naye wano. Ne mubuuza nti agenda kujja abeere wano nange nga mutuufu nga mpulira ng'essanyu oba okitegeera.
nangamba nemubuuza kati bw'anajja njasigala nga mbeerawo nangamba obukosi kuba ennyumba nimpangisiza ng'omupangisa era ebisolo byange bigenda kubeerawo kitegeeza nti nali ngenda sigalawo nga mbeerawo n'ebisolo nga nze ndabirira bisolo nga yole apangisiza ennyumba yo kitegeera kuba geeti y'ennyumba eyo mu maaso erina compound ennyumba naye emabega erinayo geeti endala naye tonotono kati eyo gye twali dangi yali yasalamu nga gye alundira ebisolo bye mabega w'ennyumba eyo ekitegeera kakati obudde bwayita Lidia Jasmine amuleeta amulambuza ennyumba eyo naye nga yamulambuza mwalimu abaali basulamu nga tebanaddayo London era kolo teyasobola kutuuka mu kisenge kulambula waggulu yonna yalinga komwano wabweru ng'agiraba bw'amala bw'agenda mpaka bw'atuuka ne bagenda n'amupangisa ennyumba owulira sebo kati bwe yamupangisa ennyumba eyo wayita obudde buwanvu naye nga tajja Kaddan Trevor n'angamba nti nemubuuza anko wagambye Lidia Jasmine agenda kujja wano nti era yankubira ng'abeera mbuuza yazzeeko yaza nga mugamba sinnamulaba oluusi ajja lumu na lumu wiiki ejja n'ajja n'agenda ng'ajja n'alambula bw'atyo n'agenda okitegeera kati bwe yamala n'angamba Lidia Jasmine yagenda kujja naye ennyumba eno yagala tusooke tugiddaabirize era kye yakola yafuna abakozi kwaliko omukozi w'ennyumba bamuyita Dimaliza gwe yapatanya ennyumba eyo ogikuba langi ne bakupaintinga ekikomera ne bapaintinga ennyumba eyo bulungi nnyo Dimaliza yapatanya ye omulimu yakupatanya ne Dimaliza Dimaliza n'afuna abakozi ababe owulira kakati ennyumba eyo bwe yamala okuggwa bulungi Lidia Jasmine n'ajja era we yabeeranga ajja alambula wajja wagenda wajja walambula bwagenda kati okutuuka yatuuka n'agenda okusenguka era yankubira kiro zaali basenguka saawa kiro saawa zaali 9 owulira sebo ne bajja ne loole ne batikula ebintu nange ne mbatikulirako neti bagikonkona nnyo kuba essimu yange yagikubako nga teriiko muliro bagikonkona nnyo okuwulira okubagulira ne mbagulira ne batikula ebintu obamala okutikula ebintu ne bagenda era n'olwo teyasulamu kati ne wayitawo ebbanga ebintu kituufu amaze okubiteekamu naye nga takola ki nga tasulamu Lidia Jasmine ennyumba n'ebeerawo nga tasulamu kati ate awo nagenda okuwulira entalo sibitege waliwo omukozi ow'ewazali waliwo muto wazali waliyo abakozi ne muto wazali kati omukozi yajja n'ambuuza wabona babeerawo bamanyi dansobo okujjako gundi zali yesimanyi kuba zali nange naye sitera kumulaba nalinga mulengera bulingi naye ne Lidia Jasmine yajjanga n'ambuuza nga zali atera okulabikakaawo kuba ekyampangisa ennyumba eyo yali ayagala kuliraana zali kyekyapangisa ennyumba eyo mbu yali ayagala kuliraana zali kati nga bajja bambuuza wangamba ennyumba eyo mupangisa kyeyazze mukonze nti Lidia Jasmine ono omuyimbi koze nti kale nga tubeeraawo era Lidia Jasmine tajja kati naye nga waliwo olunaku Lidia Jasmine yakomawo ekiro yajja n'abasajja babiri ekiraawo ne bajja n'abasajja babiri bajja ne Subaru neyo omulukayo gyavuga eyo Benzi kati n'akalakanuwa n'akaleka ebweru ne babeeraawo ne banyuma ne bamala era ne bagenda era teyasulawo kati enkeera akoma waŋŋamba nti Rakibu njagala komawo naye wenaddamu okubira essimu yange kuba essimu yange yalinga eggwako omuliro kati nga njireka eno mu nnyumba oluusi ndyeri mpankoko kyacu nga njirese eno ku kyaja kati bwe yakomawo okunkubira yankubira n'akomawo ne mugulira yali azze ne kojjaawe nga azze ne maama we Simba wakati zali mu kupangisa enju eno sofa kyetwakalaba yali ayagala kulinaana Lidia Jasmine mu kupangisa enju eno sofa ku kyetwakalaba yali ayagala kulinaana zali Lidia Jasmine yali yeegomba zali yali ayina bizinesi ne zali oba yali ayina kyabala ku zali awo tukyali ekituufu kiri bwe kiti Lidia Jasmine yali talina na namba ya zali yali talina business yonna na zali owulira just yali yeegomba kubeera neighbor we kubanga senga yali alina enkolagana naye bwe yalizaawo teyalimbuuziza nga yebuuza zali atera okujja waawo zali kitegeera
atenga n'ebintu n'okujja afune batandika okukolegana ne Zali yamala kutabuka nga amaze kupostinga nnyumba eyo Zali aluka Zali yennyini yanoonya ennamba ya Lydia Jasmine. Zali yanoonya nnamba ya Lydia Jasmine nga Lydia Jasmine amaze okukola kyopostinga enju nti agiguze. Lwero olunaku lwe yaleetako jaawe ne maama we kati nze nkubira nzija mbagulira mbambusha waggulu ku nyumba eyo wasemba kasiisira k'essubi. Kati nga nze mbalekayo mbagamba anti kansooke nzire kuba enkoko nali nzise sinnaziwa cacu nga i process ginali ndimu nga kansooke nzire nziwe enkoko cacu nkomewo. Kati nagenda okukomawo nga bamaze dda okulambuza maama we n'okukujanduza nga n'efaani yabikubye edda. Kati ngali wansi ate wansi ku ground floor wansi. Kati nangamba Lakibu yambukoddeyo galewo biki kati awondoza we yapostingire ennyumba oli nannyini alyoka agirabe biryoke bijje wa Zali anoonye ennamba ye batandika okubuuza wagiguze oba tewagiguze. Kakati ye Zali lwaki kugamba yanoonya nnyo ennamba ya Lydia Jasmine okumubuuza ennyumba wagiguze oba tewagiguze lwaki kyamukwatako nnyo olina kyewategeera lwaki kyamukwatako nnyo Zali? Kyenategeera awo kuba nti kyakwata ku Zali ekyamunonyesa ennamba ya Jasmine olw'okuba nti nannyini nnyumba eyo yali Reagan abeera Norway. Kubanga nange mu kujja awo nali simanyi nannyini nnyumba nti yali Reagan era nga kitegeerako omutwe wa Zali we yaŋŋamba. Kati naŋŋamba kati Zali okufuna ennamba ya Jasmine ennyumba yali ya Reagan abeera Norway. Kati Reagan mulamu wa Zali. Kati Reagan afollowing oyo Lydia Jasmine. Kati ono ndooza we yapostinga ennyumba oli n'agiraba okuza backfire nti ono ennyumba yange kubona epostinga gyapostingamu yali mbi nnyo yali alaga nti aguze ennyumba. Yagipostinga ng'alaga nti aguze ennyumba teyagipostinga nga mupangisa oba kitegeera. So kati oli Reagan kwe kubuuza Zali kuba kimanyi Zali neighbor ennyumba. N'amugamba waayi ndaba ebifaananyi weebiti n'weebiti Dani tabanga yatunze ennyumba yange. Kati Zali ndooza okusindika wano bato be n'abakozi batandika okunkemekereza bambuuza. Awo twali tukolagana kuba n'emmotoka baafunanga abagenyi parking nga tebalina bulungi nga baleeta nga nze bankola nga tuyamba otutuzeeko emmotoka eyo tugisawa weeru bajja gimenya babbeko ebintu kitegeera. So kati kyali kyangu nnyo okwogera nange era nga bajja ne babuuza ekifaawo abamubuuza Dani ennyumba yagitunze ko nze nedda mwabaddemu abalimu abadde baze ku vacation ennyumba oli agikozesa nga bizinensi era ono yafunye omupangisa mulala kuba bali baagenze. Kati bwekituzo kyali kati gundi Zali yanoonya ennamba ya Lydia Jasmine alyoka amubuuza ennyumba wagiguze. Kakati bwe yamala okumubuuza nti ennyumba wagiguze oli amulooza baayogera awo simanyi bye baayogera naye kyenkakasa Zali kyalina okuba nga yagamba ono kyalina okuba nga yagamba gundi Lydia Jasmine yamugamba nti ennyumba si ya Dani. Kati Lydia Jasmine n'alyamu Dani Flavor olukwe okitegeera. Lydia Jasmine ye yalyamu Dani Flavor olukwe okitegeera. N'asaba ennamba ya Land Road okitegeera. Kati mu kugendera ky'okusaba ennamba ya Land Road amanyi ennyumba eno ezze etambula etya epangisibwa ssente mmeka. Kati obuzibu era bwe bwaviira ddala okumanya ssente entuufu za Dani Flavor zeyagipangisa nga zaawukana ku ssente ono zamupangisiza n'atamanya nti oli bizinensi ye. Kati bwe kityo bwe kyali obuzibu awo bwaviira yalabanga amuyiseeko nnyo oba kitegeera. Kituufu. Kakati Rakibu mu biseera ebyali mu nju mwali muko bubizi. Leka kulayira bwo. Nansonyiwa naye munnange tuweereza ggwanga. Genzi n'ogamba Allahu Akbar nonkanga n'okunkanga. Ekintu ekyo olabayo mu butuufu waliwo abantu bye boogera just nga ayagala kuvuuza munne. Ne banaye
ne olaba ebintu obisa ebisinga nga tetunoogera sokoloze kikyoyogerako kwakadde ekintu ekyo gambe kyekyembizi ekyo nalaba Jakatambi nali ku TikTok olula so nalaba Katambi kalida Jasmine nyingi ngagamba nti waliwo embizi okitegeera se nenga nze ndi muzeke ndi musajja musiraamu sola fujjaawo nga nze kola nga nze kulunda mbizi ate n'ekirala ye bw'abanga akakasa nti waliwo embizi ate yaka video kamu akalaga nti awo waliwo embizi ye yatusangawo ze yalaba ffe be yasangawo ze tutaalaba. Oli musajja musiraamu? Ndi musajja musiraamu n'ensi gye ndi musiraamu bazadde bange bonna basiraamu kulidde mu ddiini ensiraamu nzaaliddwa ndi musiraamu. Gwe oli okola mu bisolo? Gwe oli okola mu bisolo? Gwe oli okola mu bisolo? Nze nali nkola mu bisolo ebyo nga nze mbirabirira. Tewaliwo mbizi, waliwo nkoko, waliwo embaata, waliwo embwa bbiri, waliwo n'embuzi. Ngenda kubuuza ekibuuzo. Ngenda kubuuza ekibuuzo kya kiralu kankireke kubanga bona abasiraamu abakula nti balabanga ku mbizi mbadde nga gamba bo azirabanga nga tozaawula naye ate tekigatta. Kya kiralu ekyo. Nawe kibanga si kya kiralu osobola okumbuuza kubanga nga bw'oŋŋambye nti kati oli ku gundi oli ku media oli ku media kubanga gwogwo gwakubuuza oli interviewer okolera abantu ekyo sigaana kimbuuza naye nga amazima matuufu ge njogera siri mwana muto ntegeera embizi ogyawula bulungi. Sigamba nti nalaba ku mbizi awo ne sigyawula kati nze kenyini nze nali nnunda buli kimu ekiri awo ate nyinza okulaba embizi gyawula nga sawula nti eno mbizi weno ki tewaliwo mbizi wallahi tewaliwo mbizi tewaliwo mbizi tewaliwo mbizi tewaliwo mbizi. Ani muyaya ani alimba Katambi ngamba nuli wananga yi Nakibu wasadde leero wasaddeko? Leero nasaddeko sewo naye sina sala dhuhuli wakasala omulundi gumu nakava ku mbulu nakasala omulundi gumu. Tewaliwo mbizi? Tewaliwo mbizi. Oba kyetaagisa bukakafu enamba ya Dimaliza njirina, enamba ya Teddy njirina ali Saudi Arabia, enamba ya Haidaru abapaintinga bu balcony nzirina ne bazali abo bonyine ababeere wazali musobola okubabuuza. Kakati Rakibu bakale ekisingako kikino ye yayogera nti waliwo embizi afulumye ka video akalaga nti awo waliwo embizi ye yatusangawo ze yalaba ffe byasangawo ze tutaalaba. Rakibu enyumba yali mu mbeera ki? Yali njama nnyo? Wali tolongoosa wakanga wajama? Kati ate ekyenyumba kyo already mu kutandikawo nakugambye nti waliwo abaali babeeramu nga bavudde London. Abasajja ababeera ebweru bamanyi babeera mu luxury houses okitegeera. So kati agenda okubukinga ennyumba ng'avudde ebweru azze okujja ku vacation ng'amaze okusima ennyumba endabika gy'erimu ng'asindise n'omuntu ogwe yeesiga amukebera ennyumba eri mu mbeera ati okitegeera se kubanga waali babeeramu ennyumba erina furnished nga waliwo n'omukozi oyo Teddy gwe nkugamba Manisa yali nga bafumbira ngo gwabo gwakucakala bagenda bakomawo kiro basanga afumbi. So ennyumba yali mu mbeera nnungi teyali mu mbeera mbi. Ennyumba yali erabika bulungi tekyali kifulukwa just wakuba nti Lydia Jasmine yali ayagala baddemu bongereko langi era Dan Flavour kye yakola bakuba ekikomera ne bapaintinga n'ennyumba eyo. Oba kitegeeza naye ennyumba eyo teyali mu mbeera yali terabika bubi n'ebifaananyi birina buli kifaananyi kye nayekubizaawo nkirina. Yesewo osobola bimpeerezaako? Nsobola obikuweza oba obyagala. Kale ogenda bimpeerezaako kwano. Kati Rakibu bwe wali ova wano wali asikaali, wali oli wano e Uganda wali asikaali. Omuntu yali aggulira abantu n'oggala geeti ng'osula mu kayumba ka asikaali era ng'oli awo waka weeyiiza. N'olinnya ennyonyi n'ogenda kati oli Kuwait okola n'abazungu sente gy'ofuna nzungu.
era ebirooto byo oli mu bigoba. Yes. Webale nnyo tuwa akatayimu kano. Nawe bale kusima Mukama kuwa omukisa. Nawe akumpera omukisa sebo. Kyendabye mu mboozi eno era kyenze mu mboozi eno kiri kimu, yali asikaali. Yali nnyonyi kati ali Kuwait. Gwe baali banyooma era gwe baafulumya mu kunyoomebwa okuyitirivu. Bambi okuba asikaali lyali kkubo. Yali ayitirawo buyitizi kukyusa bulamu, kugoba birooto bye. Katonda yamusitula. Yali nnyonyi buli omu gye yeegomba. Kati ali mu nsi. Buli omu ze yeegomba okutuukamu. Katonda asitula abantu buli kadde. Gwe mwana Katonda ali eyo. Awo weemoolera. Woyimirira n'ojooga buli muntu ne weeyogeza nga atasobola kwogera lulimi lwammwe dutereeza. Ne weeyogeza nga yavudde ku planet Mars. N'oluma olulimi n'ojooga buli akusala mu maaso. Ne yetwalira waggulu n'osongola enjala n'osanirira ebirevu n'ojooga buli muntu. Katonda ye yakuteekawo era siwe wenkomeredde. Abo boojooga wandibasanga. W'olitambulira lumu nga be bakabaka baawo. Story ya Joseph temugyerabiranga. Yali asikaali ali mitale w'amayanja atuukiriza birooto bye. So n'emboozi eno nga tugivuddeko tudde awo nti mujooga nnyo bannammwe olw'okuba mubalabye bakola bwashamba baye wammwe bawusigaala ewammwe, mubajooga olw'okuba basikaali ewammwe be batwala kasasiro. Si kye kyenkomeredde ate si kusalawo kwammwe oba si kusalawo kwabwe. Ebyenkya byandikyukamu. Mu mboozi eno ani mukyamu ani mulimba ani mufere tukyagigoberera. Tugenda kugikuba mu ngeri yanjawulomu naye waggulu wa byonna tugenda kumaliriza eweeseza Katonda ekitiibwa. Katukomewo n'episodi endala ani mufere mu mboozi eno. Sharinga, commentinga, likinga, biwa amakulu ensi erolere. Osanga nga tuyita mu maloboozi gano n'ebifaananyi bino ensi yaffe egenda kuddamu becoming a great nate. Wera.